waliwo omuntu asobola okubanga ayagala kukutta ng'ava mu famire yo. Waliwo omuntu asobola okwagala bakusibe ng'ava mu famire yo. Kakati njagala mwabava mu center mu famire muwulirize ebigambo bino. Munaatusonyiwa ate tetujja kubasaba kisonyiwo kiri awo ky'amaanyi because muli bannayuganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala ebigambo by'omwakole kwegamba ebintu byonna bye mwakola okubeera nga mukumaakuma Kyagulanyi Robert Ssentamu okumutuusa ku stage we yavaayo najja n'alayira okutuweereza n'alayira okutukulembera. Tubeebaza nnyo. Mwe mwenna abaali bakulu be, mwe mwenna bakulu be, mwe mwenna batoobe, mwe mwenna basengaabe, mwe mwenna abamumanyi, tubeebaza nnyo. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu waatuuse. Mbadde nsaba bw'oba omumanyi kuva buto, bw'oba oli muganda we, bw'oba oli ani yenna, mbadde njagala mutegeere nti Kyagulanyi Robert Ssentamu waatuuse. Kati he is a property of the nation. Waliwo abantu abafudde, waliwo abantu abakyafa, waliwo abantu ababonerezebwa abalina ebisago olw'okuba idea ya Kyagulanyi ate ffenna nga twagibayinga. Kati mukulu wange oba mukulu munnange Eddie Yawe nasooka nendaba Nyanzi. Mwasooka ne mubeeraawo mwe muli bakulu ku Kyagulanyi. Muina diiruzi e Kampala awo mubadde mubeerawo abantu abasinga e Uganda mubeerawo lwa diiru. Mubadde ne vulugu gwe mukoze. Twasooka ne tulaba Nyanzi. Kati surprisingly twalabye Eddie Yawe. Eddie Yawe bigambo bye wayogedde kankubuulire. Eddie Yawe bwe tukeera ku makya ne tukuteekako natti ojja kubulwa ne woolya. Eddie Yawe bwe tukeera ku makya ne tukuteekako natti neno mu diaspora ne mu America eyo jojja gye weekwekwenyeza. Mwe mwenna kakati mufunye popularity lwakuba Kyagulanyi. Ate mujjukire simwe mwekka abali mu eyo Ssentamu family. Mulimu abantu abalungi, mulimu abakyala abalungi, mulimu abaami abalungi. Kati gwe bw'oba osuubira nti oyina omuntu wo yenna avuddeyo mu politics nti naawe ojja kuvaayo mbu abantu bamanyira family yammwe, abantu bakola ki? My friend, don't take us for granted. Eddie Yawe, this must be a warning. Wakitegeera. Kyagulanyi Robert Ssentamu obulamu bwatuuseemu, obulumi bwalimu. Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'afuluma n'agenda ebweru, Maama Babi alowooza nti tagenda kudda. Omukazi omutima gumukola ki? Naye gwe Eddie Yawe bw'ofuluma n'ogenda, mukazi waaba akimanyi nti ogenda kukomawo. Muleme kubeera nga mutusiriwalirako. Muleme kubeera mumanyi Museveni yagenda n'aboonoona. Mubadde mulowooza nti Kyagulanyi National Unity Platform agenda gikwata nti ya family nga Museveni bwakutte Uganda nti Salimu Sale, nti Muhoozi, nti simanya mukazi we, nti simanya muganda we. My friend, National Unity Platform oba People Power si ya family. National Unity Platform ne People Power by'abanna Uganda. Kati mweweye yennu gwe baluma, mutwesonyiwe. Muba musuubira nti this is the way gye mugenda okubeera nga Kyagulanyi Museveni kubanga Museveni yalemererwa Kyagulanyi. Twasooka kulaba ku mutabani wa Nyanzi atandika mpola. Kakati naawe ovuddeyo otandise. Bannange mutwesonyiwe.
Neno message egende gwe ku buli muntu yenna alina ekifo mu National Unity Platform. Family ya mwenna. Ng'olaba omuntu w'alina ekifo mu National Unity Platform. Tekitegeeza nti ekifo ky'alina kya family. Tekitegeeza nti oli Secretary General Louis Rubongoya nti baganda bo bajje batandika okubeera nti. Tekitegeeza mbolopu Joel Ssenyonyi nti baganda bo bajje batandika okubeera ki. Bannange mutwesonyiwe. Jane je tulina ya amaanyi olugendo lwe tulina lwa amaanyi okubeera nga tuli baletinga Uganda yaffe mugirabye. Edi yawe nkuwa warning esembayo. Jangu omenyewe ebigambo bye wayogedde. Otherwise edi yawe tugenda kukubaninga musically nga bwe tuzze tukola ba Chameleone, nga bwe tuzze tukola ba Kenzo, nga bwe tuzze tukola ba Bebe Kulu. Edi yawe jangu omenyewe ebigambo byoyogedde. Failure to that tugenda kukubaninga musically. Ato kimanyi ffe bwe tuwogera. Muleme kutumanyira. Kyagulanyi alina, he has enough. Uganda is on top of his head, that poor man. Kyagulanyi temumanyi information kijja alina okuwa abaana abo. Abazadde b'abaana abo bafuutu soja ba Museveni basse. Bafuutu soja ba Museveni baalaye. Mumujja wano mugamu mutumanyira. Edi yawe jangu omenyewe ebigambo ebyo. Edi yawe nkuwadde wiki namba ngoze omenyewe ebigambo ebyo wagoze simanya bwe wabadde ngokola ne gundi simanya ne kakalamu wanna leero. Failure to that edi yawe togenda kubaako concert gy'okola mu diaspora. Togenda kubaako concert gy'okola mu Uganda. Music wo agenda kubeera nga akola ki because kati nkimanyi ogenda kufuna bana aba regime bajje nga bogerezeganya nawe. Edi yawe nkuwadde wiki namba. Tukuwadde wiki namba jangu omenyewe ebigambo ebyo. Failure to that ogenda kututegeera. Muleme kutumanyira, muleme kutulowooza nti no Kyagulanyi. Muleme kulowooza nti no Kyagulanyi. Then Kyagulanyi then we avaayo kutukulembera. Then namwe family yonna mujje mutu. My friend. Fe Kyagulanyi ye president waffe. The rest tetwagala kumanya. Kubanga namwe ebizibu ebitubonyabonya. Gwe edi yawe ebizibu ebibonyabonya banna Uganda. Gwe edi yawe banna Uganda bebatta. Nawe mulimu mukwano gu. Muleme kutumanyira. Edi yawe nkuwadde wiki namba jangu omenyewe ebigambo byo. Failure to that ogenda kulaba. Tugenda kudiringa nawe.